Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios egikwanjulira osuzeeyo otya ampuliriza. Yakoze weebale ng'otuuse ku mulimu nga wasuzeeyo eriyo abaasuzeeyo abakoze obudde buno bannyuse, eriyo abagenda obugenzi okukola, eriyo abanaatera okunnyuka obudde buno, wonna w'osinziira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Peter Kibazo nze ndi mu studio za Radio Simba. Baasuze mu club nga mukola saabadigize. Eriyo abaasuze the clients neba client bakulu naye oli ye yabadde ku mulimu mukulu nnyo kubanga increasinga emirimu ne obungi bw'emirimu. Of course neba client abagize nabo batuyambako ku increasinga batugamba nti Kampala juzi nabadde nsoma nganga nti Kampala is the party night of East Africa kati. Abantu balinnya bbaasi okuva e Kigali ne Kisumu, Eldoret, Nakuru ne bajja e Kampala ekiro. Asimanyi. Ne bajja e Kampala ekiro. Kati bangambye okay, ne bajja ne bacakala. Bayingira wano Friday bavaawo Sunday. Bangambye Masaka is a huge beneficiary of traffic kasita ebinyeebwa oba nakyekirala kye bali masaidi y'ebukoba nti kasita bakungula ng'ab'e Masaka bo nga bahavestinga nti era eriyo ne traffic ava e Kampala business. Eriyo ne traffic ava e Kampala yali specific to gender. You are saying we have become a market. That's corrupt. No, it is not. It is very good market. Bangambie we are market for G-nuts of Tanzania. No. When they sell their G-nuts, nga bajja bacakala e Masaka. Simanyi oba bazibu oba baki. Olutunda ebinyeebwa saidi z'ebukoba mpaka Mwanza. Bafunye kasente. Okucakala tebakkirira Dar es Salaam. Kati basinkana baze mu bbaasi kuva Rwanda. Ebyo gwobimanyi. Kati naye bangambye traffic endala nti kasita ab'e Tanzania batandika okujja. Kasita ab'e Tanzania batandika okujja. Eriyo n'abawala abakola ku 7th Street ne ku Speak Road nga nabo bakkirira Buddu. Ate kankubuulire basinkana ebyo. Ne Arusha bandigenzeyo naye very expensive. Yeba tourist. Silowooza nti oyo mulimu w'ebinyeebwa asobola okusobola kosti yo mu Arusha. Arusha natuukanga ne airport practically eri mu game park wakati. Naye ampuliriza Gasimbagane ekyo si kibi eri economy eno naddala nga World Bank etukanga. Charles buuza abantu abatuuliriza abaagala Katonda w'amaanyi, Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa, musiima nnyo olw'ekisa kye nti nkyali mulamu neeyo nagyanzije olaba nti ntuuse wano ate nkyaliwo. Abantu bangi balina okusiima naye nze kasita nagenda ewammwe n'endaba ziri ensozi ze muvaamu eri. Tukyagala otuukeko Lwenshama. Kuba Lwenshama n'oyogerera ku Radio Simba. Ate eri ennyanja y'omunnyo. Katwe twali tugwina we had a plot. Yes, nayo mawulire nga bagamba nti abantu abadde bakuŋŋaanyamu omusenyu omunnyo nga batanze okukaaba nti banaddawa ennyanja ekalidde. Awo wenakulira manyiwo nnyo. Nawe wali okuŋŋaanya munnyo. Twali tuyina paddock mu munnyo. Kisula. Yes. You know how to do it nagukola. No shortcuts wonna obuli awo wonna mbumanyi. Nzibiriza amaaso wani mbulaba. And I left there my two brothers babaziika eyo. Nali Munyanyanje. Nali ndaba documentary banga sidde ne mabega nga oli yagendayo ku recordinga documentary alaga health hazard eri mu kusima omunnyo ogwo. Which one? Lake Katwe. I know it is, but which hazard? Nti bekapika engoye nga 5. Omunnyo guleme kubatuuka ku mubiri. Naye nga gubadde gubatuukako a lot of them babadde bafa bato because life expectancy yayo ebadde mu myaka 43. Okay, by that documentary nga baga nti abantu baayo ku myaka 43 aba awangadde. Kati bano balw'omushana abaddukayo
be bawangala mukko. That's possible. Because nagendayo nembuuza nali mmanyiyo Haruna nagenda okubuuza nga naye yagenda. Ayinza okuba nga yali nnya ono. Naye nga teyali mu teyali musibi wa munnyo. Omanyi abantu bakula nalyoka yeetuuma afumbafumba ebisitole ntuusa ku level eyo. n'akutegeeza nti mbadde nwana for Africa for 60 years. John buuza abantu. Ndibutali student nga tulwana for Africa. Bannange bonna abatuwuliriza mbalamusiza nembebaza kuba nti mutuwa obudde ne bannaffe abasimba batukyaza. Nange sema kwebaza Mukama Katonda kyakyankuumi okutuuka kimyaka gino nga nkyali mulamu n'abantu bange bonna. Ampuliriza Gasimbagane. Haruna kana bitaliiwo John Kakande yatuyisa mu mawulire. Sebo Wamugambye dda. Yabadde amanyise ate John yali mukuŋŋaanya asoma amawulire buli lunaku talinga ggwe. Omanyi ono Romshana bwe bate baagatimbye ku street kati mu sizoni y'enkuba. Onagasomera ku Nankani. Mu sizoni y'enkuba Romshana tasoma amawulire. Kyensonga lwaki amawulire galiko stable. Romshana. N'ikibazo ndabye agasomera wano. Ne muwanga Kivumbi mulaba agasomera wano. Emu ku story sebo gyoyogeddeko ya World Bank. World Bank yatugambye nti tejja kuteesa kwogera kuwa Uganda buyambi bupya. Is it buyambi or loans? Era looni. Loans buyambi. Yoga nti omuntu wakuwola batakuta kuyambye. Obo si buyambi. Mbeera ngenda sasula. Okay, naye yaga nti tejja kwongera kutuwola ku Uganda. Ewa loan ne grants. Yes. Okay. Ekyo kitegeere. Era manyi edda naye kati simanyi nti aba Ministry of Health n'abalala b'ekikanga ekyo badde nga bafuna ensimbi omudidi. Kati mawulire g'amaanyi FDC sebo. Eri mu nabe. Nabe eyagikuba mukozesa olugano lwangu. Bali mukatubagiro. Kati ate oyongedde okalubiriza Romshana abadde tategedde nabe. Kati ogize nti bali mukatubagiro. Ngazina n'owenkufu. Bali mukatu is okay. Katubagiro. Ngazina n'owenkufu. Omukulu mukwano gwose mujjusebo Ibrahim ekifo bakimugjeeko ne bakiwa omukulu naye te mukwano gwe naye mukwano gwange Yusufu Nsibambi era nasembyeyo mulaba we twali tuva okuziika Haji Kyanjo twakyamawo neeka n'abyewuwe wali Jalia City nange nayimirawo tumala okulya ekyemisana era ne tumusanga ne tunyumyamu. Kifo kirungi nnyo. Kifo kirungi alina n'ekirala emijeera awo era bw'oba ogenda bw'okyama emijeera tomuyisaako ssente muganda wange. Naye tekyetaaga ssente oyo sebo. Tomuyisaako ssente. Omudidi gw'alina sirowooza nti waffe lwaki oziwa abazungu. Sebo wiiki eno gwatera okuwoomerwa ennyo kakofi. Wiiki eno wabaddewo olukuŋŋaana lw'abakulembeze b'ensi ezirima kofi ezirima emmwanyi. Sebo nafuna invitation nga singa mulimi. Nga munywi. Ndowooza ng'omunywi. Unfortunately ng'obupakasi gye mpakasa tebunzikiriza kuvaawo obuddo. Nga teri transferable. Kibazo yantwala n'andaga empeke. Za kofi na nzina nali ndowooza nti mpeke nga panado. Kapso si mpeke. Kapso ya kofi si mpeke. Osambu suuzi mulimu. Kiteke mu Luganda. Osambu tesi mazinga. Kapso kiteke mu Luganda. Muzita mpeke z'eddagala. Kale. Gwe mukulu kibazo manyi oli investor. Airtel nayo yagambye nti ejja kubaguza emigabo 20% nga MTN okusinza license yawe nga weragira. Abaagala okugula emigabo berinde. Waliwo amawulire bambi agatanyuma omu ku bammemba ba parliament
okuva e Kasese batabani be babiri ne batwala ku poliisi ne babatwala mu kooti ne bagwako omusango gw'okunywa ebiragalalagala gwakukozesa biragalalagala nti era babasanga n'enjaga munagukkiriza ne babatwala mu kaduukulu myezi 6 nga kisuubirwa agamba nti banaaviirayo ndowooza bajja kubanga bateredde. abakugu bamugambye kyeyakoze kikyamu kyakoze kikyamu nalabye nga bamugamba nti si kituufu naye nagamba ne batwalako mu rehab bwe baavaayo bwe baakoma bwe batandikira. ekizibu kye tulina nti n'abantu abeetuumye rehab nabo bangi nnyo. The best facility by the way is butabika. Yes, but it is overwhelmed. Abantu bangi bakizuula nti kirimu ssente kati nabo beetuuma ddala batuuma rehab. Omu yagamba nti ndaleko ngasoma story yenyini ngagamba nti nekiyita rehab is an isolation center. kanyenginga nti kitegeeza n'omuntu ne bamukuumira waka n'okola wa isolation yo. It's an addiction oba olina okubeera ng'ogimujja kumpola. That mukulu kibazo wo statement gy'obadde ate yenkulu nnyo. Yoga nti it's overwhelmed. Bw'oba ng'olina eddwaliro nga likola ku addictions ku ndwadde gy'emitwe ne libeera overwhelmed, then kitegeeza you are, and you are not even industrialized, then kitegeeza you are in very big trouble. We are. Ate nga baana bato. naye omanyi John katono nnyo ne Kenya ebaddeyo story ebadde trendinga nnyo yo yanjawuloko ku rehab naye ya homes ezikuumirwamu abakadde n'abantu abakulu. Bannakenya bagenda bakizuula ono ayogedde ku industrialization buli lwe twabanaizinga ne tu industrializing kati John ogenda okutuuka abaana bagenda bakola abaji kati bw'okaddiwa abaana nga bakuteeka mu nga balina okuteeka gye bakulabirira. Bannakenya bakizuula mu bizinesi ng'abaakuna aba rehab nabo kye bakola ne babikuŋŋaanya naye babadde ba mistreatinga abakadde okufa obufi. BBC yakola series ebadde ezigoberera okumala emyezi endoozi 3 ng'egoberera ebyo ebiyumba by'abakadde naye ng'abakadde babacapa emisipi babalyako emmere tebabakkiriza kulya mmere bw'anaalya emmere ajja tusumbuwa okugenda emmanju si biwakanya bituufu naye bajja bakola ne documentary mu America temanyi nayo ne Bungereza temanyi nti abakadde teri gye bayisa bulungi era eyo enkola ey'okuteeka abakadde mu biyumba teyeewaliko oluusi oyinza okugitegeera naye si nnungi nnyo. Nalaba taata wa Dick Cheney mu kitabo kya Dick Cheney in my time aga kitaawe yeeronderawo ne wajaaliraga naga nti nja genda sinna genya tanatuuka kukugenya nnyo naga nja genda sinna genya era nenga neiba n'abazungu baabaki bwe yayita abaana be ng'omu vice president n'abaga nti kakati buli omu alondemu kyayagala wanaki awaka kyayagala okutwala mukitwale ebisigadde babitwale kubigaba babitwale state yayina foundation gye yali abigabidde wamu n'ennyumba n'agitunda ng'akyali mulamu nti kati nze ngenze mu old people's home naye teyali wa mukisa kubeerayo myaka mingi okusinziira ku Dick Cheney naye nga Dick Cheney kyamuyisa bubi nga naye mukadde ono oba yandizze ffe ne tubeera naye naga nti si bwe twakula kyeri kyennyini yali mutuufu. So mukulu kibazo kakana ina ka office ke kalimu amawulire kalimu bakakutegekera balina okukutegekera lumu ndala oyagala nnyo ebyenjigiriza weekend bawanisa mawulire nti amasomero 3,114 gakyalemeddwa okuteeka information ekwata ku baana bebalina amasomero gaabwe ku system ya gavumenti bateekawo nti era bajja gajja license almost half. Omanyi Uganda enyuma olumu ebinsesa bizibu nagenda ku NASA ninayo mwanyinaza ayinayo business kati bwe ntuuka nsanga abaana batudde ku laptop bajuza baenteringa data nze nebino nga bimuyingiza ndaba byamasomero mwine essomero naga nti
ffe tubakolera mulimu Yeah. kunze okuyingiza ono data ali basic Yeah. nti essomero teriyinaayo omuntu ayingiza data ono olowooza babimanyi nti babireeta kunze n'abaana abasoma ICT mu ssomero bennyini osobola obbawa data ono nga coursework ne bamukuyingiriza ogende bugangali eyo gye nasomera obwambala tojja kubafunayo aba ICT ate mukulu kibazo ate mukulu ngenda n'enseka lwomusana oludde okutambula amasomero gavumenti ebadde gagabira kompyuta ebintu biri mu internet is very slow. ate ngenda n'enseka kubanga gavumenti kati Ministry of Education ekiwaana muteekeyo abaana balowooza nti efunye magic bullet ejja okugyawo ghost students bakulimbira bwereere. Nze oyo musomesa yannyumiza. Kibazo alina abaana babiri abawadde nini ye essomero lifunye nini yo bamutaddeko abaana bana basubmitinze ku district tebalina bufaananyi tebalina kyekigana okufuna ebifaananyi. I mean it's not rocket science because obwana bungi mu kyalo butasoma ojja kufuna obwo buteekemu nze bukusobaza nini eri authentic parent tamanyi nti bamutaddeko abaana bataano ng'alina babiri kubanga parent bateekako abaana abalala mukaaga. Parent talina access ku system kumanya nti abange nabawa abaana babiri naye nga muntaddeko basatu. The best method omanyi nakolera operation Felix Rubanga PSA education kati neteeka officer ku kyalo gunankono ku ssomero eri register present sawa giraba kweyo present nga primary kweyo very good kakati bala abaana be bateeka nga bagamba present kujja muno nga ono mwana waani wapita kibazo kyalo ki kati n'ogenda ku kyalo okulaba wapita kibazo gyali n'oyo omwana abawaali kati obakizola ntubanyina muyoyo mu bunyolo bati head teachers baddukanga nabinanka live na register live ngola badduka nayingira olusuku live tosaaga gwe sewera n'oyo data nali mmanyi ekyo kyangu okuva lwe nakisanga nga amasomero gali wakiso oba gali wabano kibaale naye nga data bamuyingiriza ku nasa nenga nti anto gamba abaana ba nasa nyingirizamu empewo yenkana 10% kati nasa yakikukolera era mu masomero era waliwo enkola empya gavumenti naye naye nsubira nti yagirangira dda naye nga bagikomezaawo ate bagigaziya nti essomero terikkirizibwa kuba limu nga lirina pre-primary ne primary ekyo nakirabye nti baseparatinge sina kumanya logika nalabye nga bagamba nti bano abaana beetaaga birala ate gwe expert mu bintu ebyo abaana abo abato baba beetaaga okuseparatinga n'abakulu naye mu mbeera zaako beetaaga amasomero abiri ne registration bbiri bali beetaaga separate set bwe muba muyina space musobola okubakolera section eyaabwe nga teba-interactinga n'abakulu balina gye bazannyira balina gye beebaka naye bano bagambye nti bakole separate licensing masomero abiri cities ziri separate. It's the ideal. Bedmaster babiri owa pre-primary nowa primary. Ne government yatandika okurecruiting abasomesa ba pre-primary. Anti bo balagidde. Shall use zero DUs. Kiri gy'oli kulagira sebo olutalo oli mu Bank of Uganda eyo. Acting governor is one of the most hated person in the Bank of Uganda now. Which newspaper was that? Okusinza ku mawulire. Chaze mawulire chagagamba is the most hated. The headline. Bw'osoma byonna omanye ekizibu kyakicalisa ayagala kusoma heading. Okondensinga. Because that is his personal feeling. No. Waliwo newspaper oba radio eyagambye Governor Bank of Uganda acting governor is the most hated. Bawandiikira ne mukwano gwo ekiwandiiko. Anko nti omusajja ono sebo mutuggyeko tuwe governor. Ate kibazo amanyi waki. Yali most hated. Kibazo amanyi ku lwaki. Era omukulu n'ayingirawo n'agamba mujjira mulindako. Kibazo amanyi ku lwaki ebiri mu Bank of Uganda. Ebintu mujjira buteeka ku era Bank of Uganda nalabye naye John abantu bawe perspective nti yabadde
whole bank review mu human resource ne mu kukola restructuring bagenda kola restructuring yatandikira ku time ya Mutebire buli organization ebeera mu restructuring ebeera yabali abawulira nti banyigirizibwa of course nze experience yange gye mmanyi nti ebbanga esinga amakampuni ago oba ebitongole ebyo bireeta gwe bayita consultant ne bamuwa kibaagala okukola consultant tumutuma post eno twagala ogijjewo twagala ku reducing money power by so much kati consultant n'abiteeka mu luzungu olulungi obwebuddo June nedda consultant ajja ne tumugamba tulowooza tulina ekizibu kino nekino kwata genda okole baseline study oba survey otubuulire bw'omala okole research okole ne recommendations bw'ozireeta ne tuzitunulamu. Waliwo omukwano gwange yalinga mu Uganda Wildlife Authority nga waliwo olutalo kati bwe ne MD era ne baleeta consultant report yagenda okuddanga ekifo kye kiri phased out katonza kungana nti consultant eraba nti ekifo kyono tekiri naye menyekera kigubuuza kibazo tomanyi ekireeta ekizibu mu Bank of Uganda ate nze nkimanyi nkola mu Bank of Uganda oyitayo wayi nkola mu Bank of Uganda kibazo alema okutumenya sijja kukoma nga soogedde ku byakulya ensonga bbiri mbadde nsoma enkyaleero amawulire omuceere gufuuse omuceere beeyi erinnya okuva India bwe yalimiriza amataba agali e India n'omuyaga ko India omuceere omweru teguva wano the white rice in addition to that naye ne bakkiriza bagamba nti ate kati beeyi and naturally India is among the world's biggest number one producer ate yagweriira ate ne Thailand nayo neteekawo bbaani ne Thailand yataddeko bbaani kati the next biggest is Pakistan ne Pakistan uses its rice as a security kati awo naye ate bakyakaya neeyo ate wane Kalangala nga bagamba nti abalimi b'omuceere baleese obuzibu egadde mawulire sebo mu newspaper basaanyizaawo ebira n'entobazi e Kalangala nga balima omuceere ekirala ekireese obuzibu mu ggwanga wano sebo butungulu onion obutungulu kakande mu retirement ogenda oyonooneka otandise n'okutunuulira ebyomufumbiro naye simanyi nti Tanzania yano yesinga okutuguza ffe ne Kenya obutungulu obusinga obungi naye bagaa nti gye bulimu eyo mu Uganda ebadde yekyeya kumala ebbanga. Mukulu kibazo mu America one of the states Hawaii the Thailand omuliro gwayokyeza amazinga akamu negasanyawo. What do you call wildfire? Luyira lwayokyeza nekwata ebizimbe lwokyeza abantu lwokyeza amamoloka engeri abazungu gye bakyogeramu ng'olowooza nti abantu abafudde basinga battibwa e Ukraine buli lunaku. Bafudde bangi nkaga mu something bantu bangi awo nnyo eddeera ekirala mukulu kibazo ne Sudan mukulu kibazo mu lutalo omusajja wamayagala kukadiwa mukulu kibazo ne Nigeria Niger Nigeria ECOWAS bikalidde ku matama enanka meeting yabadde suspended. Abakulira amagye babadde balina okusinkana badde nesunga okulaba olutalo lwa Nigeria mu Niger. Abakulira amagye babadde balina ate lwa Nigeria olutalo lwa ECOWAS wabaawo leader. Omanyi John ffe wetwakulira waaliwo ECOWAS ng'erina ECOMOG yalumba e Liberia ne Sierra Leone. Bagyesunga nti kandabe olutalo luno walonze tureview amawulire ECOWAS tagimanyi. Nigeria nti ebukula ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire. Asinga okutunda omuceere omungi mu nsi akyali India atunda 36% of the world rice. Ate nga ye namba 2 mu kulima omuceere mu nsi. Yes.
ye namba 2 mu kulima omuceere mu nsi yonna. China yakulembera. China yasinga okulima naye mu kutunda ebweru China wa mukaaga. China agulima n'agulya. Neno weewunye. Thailand, ogambye Thailand naye ya blockinze. Thailand ye namba 2 exporter. Bwe twagenda e China. N'omukulu Kalabi. Ekimu taliiwo. Namogera ko tajja kwegaana. Kitegeeza omuwaayiriza. Kanabinga awulira nno. Kanabinga ayagala omuceere. Menu gye baatuwanga tekuli muceere. Kanabi n'agamba China, muti mulina ku muceere wano. Abasajja nga oli muli wa muceere. Sibunga gwa kunoonya. Era oluvannyuma Abachina bantu balamu baaguleeta. Bamuleetera gwa Kichina. China. Nina gwe nasanga mu byalo mu America. Botosobola kubasaba kintu nekibula. Bayinza okuba baagukola. Nina gwe nasanga mu byalo bya America. Tebaguleeta. Gwa brown bwe guti eriyo black brown babirana. Naye kuno tebaguleeta. Era najja n'ebipakiti byange nga nzunga nabyo bwe natuuka ewange baagundekera bangamba ojja gulya. Kuno baleetako America abasibatole kasooli wa brown. Yali wa yellow. Yellow maize. Abantu omushana baali bakyalirwa enshamu. Bakyendala mutemu impojinga. Namuliyamba rice. Gasimbagane tukomawo. Pira kibazo mu studios gikwanjulira. Charles Romshana. Muwanga Kivumbi asibye tayi olw'omukaaga. Tatera kusiba tayi ku weekend. Ate seeri emyufu ayine tayi emyufu. Nali n'ababaka ba parliament abeewuwe. Ng'eriyo ne kazanyiriza azanyanga Muwanga Kivumbi. Ngaze wali naga nti kansoke mbeeremu Muwanga Kivumbi. Erino ni Patisani. Sati ya blue. Sati ya strip. Bluish. Ojadi mayarinzi. Ye China. Ekikulu ye kala ya socks. Ziri yero. Akatunda na. Ziri yero. Sebo wakamera. Chari sari kala blind. Tewali wano kayero na kamu. Ne chari si. Waigadde obukumpanya obutusha. Katulinde panti. Omanyi omwoyo eyo gye gubeera. Leka. Sebo ekinyambaza kwanyonyole. Ekibanyambaza ebintu bino. Waliwo TV emu ensabye face off. Nga nvudde ku ssaawa 6. Ate nga benva wano eŋŋanda eyo mu byalo eyo waliyo abantu bange abalina emikolo gye ŋŋenda era nnyina ekkanzu benva wano nenkola interview nenjimala bino byonna ŋŋenda bijjamu nesala ekkanzu kati Charles lero ekisigadde mu konvoyo agenda kubeeramu ekimoloka kiri anko kakati ate mubuuze kakati TV temwagala nga ayambadde kanzu kakati buli kintu kiriko ebyakyo toberanga tasobeza olaba bafather olujja bwati ng'agenda wali ng'ayambala ngolo eneme yinyange kakati biri yengendako bya why kwachi yacherese kwacha balese nyambala yo umuntu ali mu resistance against life presidency tosobola kubana biseere birowoza kati wano netaga osokisibesti wano kakati ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire muve ku nyambala ya Muwanga obuzibu Charles bwayina era bidengo jeko kubeera mu resistance ate waliwo abanonda nabyo birala lumuna defending amayirungi wano era nchaga defending otalo mwalu wangu abagenda mu court baiti bamanyi bigambo bizibu kati inshallah tujja kusurviving naye ngebyo byambaka chikirira abebutambala si Muwanga Kivumbi w'okusimba ampuliriza Gasimbagane Muwanga omanyi agenda kuwoza eriyo munywanyi wange eriyo munywanyi wange amanyi Muwanga era we twali wali n'ababaka ngagane Muwanga yakyuka omanyi Muwanga yayambalanga essaati y'enjeru ey'emikono emimpi n'asiba ettayi nti yali Muwanga waffe mbu naye kati Muwanga naye oli n'atugamba nti Muwanga yambala essaati njeru asibe tayi myufu takyuka
nti era oli yagaa nti ayinza okuba yaleeta essuuti ze ebbiri okuva ettake akyusa nkyuse era abamanyi nnyo am a very conservative economist. awo naawe olinga Museveni wavaawo nkirabye omukolo gw'amaanyi olaba ne Aisha Kabanda waali mukolo gw'amaanyi ayambadde busuuti eyo ku mutwe eki otegedde fena gyetulaga Aisha omulaba kati ndowooza Gasimbagane ne bannamawulire nyotayo ekusse John tuli mu buufu bulungi naye omanyi oyonoonese kati naawe otandise kuwogera nga bali manange I'm looking at those who are satisfied. John wiiki eno olw'etteeka liri simanyi oba lwa tteeka eryo lyokka because natunuulidde Ethiopia has a harsher anti-gay law than Uganda. Actually, wiiki eno babadde bagenda ne mbiyumba nga bakwata ba gays oba mu mabaala ge basuubira. Naye World Bank tennateeka kifuba ku Ethiopia. Nteeka gye yakitadde ku ffe. Obweraliikirivu ekisooka nti nalabye baminisita simanyi oba baabugumye oba byebituufu immediately nga bagamba nti ho Musaasizi yagambye nti munyweze enkoba nabajja nti ono yagambye nti amabanja amapya ne grants empya alinnyeeko ekigere kitegeeza nti kuzirize tubadde twamaliriza tukyagenda mu maaso project zagenda maaso oluguudo lutambula lujja kugenda maaso nalabye mwami Museveni nga ayogeza ennimi bbiri abasomye statement ye ey'ekkalaamu ng'ayogeza ennimi bbiri sooka ng'aga nti tujja kubeerawo eyadde audience ya Uganda twaliwo naye bwe yamalizidde amaliriza naga nti naye tukyayogeramu ne World Bank negundi nti tulabe nti ne mu tteeka lino bwe mumaamu obulumira tujja kubujjamu teyagambye tujja kubujjamu tulabe oba mulimu obulumi naga nti ekyo sikyetaaga muntu yenna kutulagira okubijjamu kubanga ffe abantu tulina okubikyusa okubirwanya kati mu luzungu eyo bagiyita forked tongue. Forked tongue wawa emisoto egibeera n'ennimi nga zigira ziti eno n'eno Abaganda bagamba nga kirumira mpiri bbiri ng'akanyolo k'olusalusalo kali e Buganda n'ebunyolo. Kati mwami Museveni yabadde awo omunyolo kwaki tumuyita munyolo akanyolo nedda olugero bwe lwagambanga manyi abanyolo bangi batuwuliriza nolwekyo sijja kugendayo sayidi eyo. Henry Ford Milima nkutumidde n'omukulu Baguma Isoke yaŋŋamba muwuliriza nnyo waffe era abeera wano ng'atambula ne mukwano gwe kasayidi andowooza ateeka naye Matiya amanyi olugero tuzikyuse kati kubanga anti obajjukiza obujuuzi bw'Abaganda tebalina kwerabira byafaayo byabwe nabo. That is part of John, history. Ensonga engazi oyogedde ku Ethiopia oba kutiisatiisaamu tetulina kutegeera omanyiga nti omukadde akwatira ku mmere ye oba oli awo nga Ethiopia World Bank si ye mukadde we ng'ensimbi Ethiopia gyezijja tezijjaayo ng'ezijja walala kakati World Bank batekinabo latest projects za Ethiopia eziri okuva eBoleko airport okwetooloola ekibuga enguudo ze bazimbye ezimu ze bagamba nti ziri untenable ne airport yennyini bazijje eno ew'omu China. Kakati ono si omukadde tajja kumukwata kubanga tamuliisa. Ekirala mukulu kibazo nze kyendowooza nabye abamu nga bakyemuukirira naye kyendowooza nti nabye mukulu wafula ng'agamba nti kituufu nnyo ekikujja kubanga ensimbi zibadde zisinga okujja wano zibbibwa bubbibwa teziyamba nnyo muntu waffe mu byalo. Naye sirowooza era ensonga ne World Bank singa yadde nnyiivu nnyo lwaki yagambye nti zonna nzisazeeko ne project zimadde ntambuza temujja kufuna okujjako nga mukyusizza naye yagamba nti zino zitambule naye empya tuyimirizza kubanga
basuubuzi. Wano we twali mu COVID ng'ebintu byonna biri ku stand still. World Bank, IMF, ADB baali beetala buli nsi nga bagenda mwetaaga sente nyoga nti abantu teri kitambula, teri business tambula nga baagala kutaasa ekonomi zammwe zireme abantu kuggwa. ofosingako sente zaaki ng'olabira ddala bawakasanke bakasulu abaagala okufuna sente. Naye kyendowooza nti omukulu wa wano bamukanzeemu oba oli abo badde bamuteeke we baagala. Oba oli awo eriyo n'ebirala ebitebasanyusa nga eno time nabo gye bafunye okukola ki okumuga nti munyige mukangise kubanga kati nina kutegeeza obuzibu omukulu we bw'alina nti bw'abogwa naga nti ffe tujja kubaawo onooba otya nga amabanja gakuli mu bulago. Sebo omukulu gw'oyogerako yakasayininga endagaano ne Algeria ya trillion mmeka ez'okutunda amata 1.9 trillion ogwo mwaka gumu bumu bwe guti kutunda amata Algeria. Ate baga nti egenda okusaba ne mukayana temukayanira ebaagwa mulimu ennyana katulabe ekinaatambula kubanga omukulu oyo ye buli kiseera akutegeeza ajja kutegeeza nti tulina endagaano ne Russia okuzimba nyukirya. Eyo vaayo twakoze n'endagaano e Russia etunda emmwanyi tetugenda kuddayo kuyita Germany na Egypt tutuuka butereevu. Tulina endagaano ey'okuzimba esigiyaala ne Turkey neno naye byonna oteekawo maaso 2 nga katulabe engeri gye bitambulamu oba binaabaawo oba tebituukirire. Naye nga kyendowooza ekirala kye twakola nti ffe twateekamu akajanja amawanga mangi agayisiza amateeka ago si Uganda yokka naye nga ffe twateekamu ne katemba ate nalowooza nti n'omukulu oyo ekintu ekyo yakikola oba oli awo naye ng'asiikinga attention ya mikwano gye abazungu ayinza okuba nga yatuuka ekiseera n'alaba nga relevansi ye gye bali egenda ekendeera. Entalo mu Somalia tezikyali kati abazungu baali bagala bave by the way kijjukira abazungu baali bamugamba nti naye I think it's time for you to leave Somalia onfuna bateeke yani ani ayina Wagner endala wano. There is no more okay utalo issue ya South Sudan is stagnant onfuna kati naye okwefuula relevant nti ejje lya mukulu Museveni is a mercenary army. Ebyo gwo byogedde okufuna agambye ekyo anti naye ayinza okuba nti relevance gye bali ayagala abe relevant bongere bamupangise kaakati naye ayinza okuba nga kino yakikola to seek their attention ogende Russia okukyaza owa Iran wano naki just to seek attention from the Western. But John nga sinakuvaako emmeeza globally erabikanga ekyuka ekigambo abazungu kye baakozesanga olumu kizitowa the global hegemonic contention erabikanga ekyuka with the rise of Russia, renewal of Russia ku mmeeza growth ya China ne India agenda alingiza. India is the silent dealer waali bali abeeri mu West the abageography baziyitanga tectonic plates amayinja ensi kwetuula tegakyabalansinga. Bano abalina buminzaani buno obw'omu byalo obwabanga ng'eno oteekayo ejjinja eno n'oteekayo ky'opima ne bibalansinga tekikyali kya njuyi bbiri zokka. Kati
ono bw'atakuwola nga ngenda e Beijing ono bw'agaana nga mpita ewa Putin ono bw'agira ati nga Russia aga nti nze nga India ganze nina technology nti bwe bagaana bonna nga Iran akuga nti technology asima amafuta muyina bano ba global players aba Brentwood bakyayina as much. Yes, very important. But are they the numero bachali nambemu ngedda nti we batali tufudde? Yeah. Nabe. Yeah, right. Nti system yaffe, of course, truly a neo-colonial state. Truly ensi ekyali mbufuge obazungu. Kyekisokera ddala. Ensi yaffe eri heavily entrenched. Mu system joita hegemonic. Yes, Russia weri. Yes, China rising. By the way, so there was those are the critical issues, the critical countries by now. Kubanga botunulira our exports. And so we are the biggest destination in the Middle East. And nabo ba rising. See China? No, but John, nabo ba rising. See Russia? Hold there, John. Yes. Okugenda okufuna sente kata. I don't know about UAE and wala. Ne okufuna sente kata. Eyatuuse leero ku macha. Bw'oba obakonvinsinze. Olw'eggulu. Obeera oyina yes or no. Yes. Temuli mu bukwakkulizo bungi na kinaki. Ne mu purchase y'ebintu. Eyagenze okutundayo bogoya. Bw'osinkana ayina ngambye eyabwe ngambye eyanguwa naga nti ngambye kati gwe leeta bw'ogenda agowa aga nti leeta n'amala nagamba njagala okulaba abakozi b'okozesa baasala enjala nti enviiri mpanvu baazibikkako nti baali bayonsa mwabateerawo ekidaala we bayonsereza okukkakana nga byakutaddeko obukwakkulizo era tojja bireeta bw'ogenda wano ekata Jordan ani awo ate ensimbi babadde bakyayinawo ezijja kati oli tukyamutunuulira nga nannyini mwayina ngambye kubanga oteeka okutunuulira ensi ezo zonna oba za Middle East oba China oba Russia oba India ne Western countries buli omwana kyafokasingako sirowooza nti Qatar oba UAE ejja kuwa sente o investing mu SGR could be for them they are interested chicho yagala kutuguza chicho yagala kutuguza chitu bwenkuguza nga neetera mwezanga yensonga wasinawulira fanda kuva mu nsezo ku projects eza infrastructure ate n'aba World Bank oba America nabo tebajja kuwa sente za kuzimba kolero lya mwanyi kubanga they have their own processors lwaki ba promoting ababo naye bajja kuwa probably ensimbi okusupporting ambia health n'ebirala ng'ebyo abazungu abadenishi baki bajja kuwa sente mwago kalicha n'ekyo tojja gamba nti kubanga ogenze Russia Russia onogana mugaba nti yensonga lwaki bagenda Russia exhibition gye baakola Omwafrika bamanya nti ayagala mundu n'ekyo exhibition yo omudaala gwe mundu gwina kubeera very prominent kyekimu ku byatunda ye nti kakati ate ye Gasimbagane ne bannamawulire Aisha mu bagita African First Liberation abafuzi ba Africa abawerako mu kunyeenyaamu abaagala independence abaagala ki baagiranga bati allegiance balabanga bano tebabawanga batuukako ewa Russia banga nti wange nti ffe ogamba ki kati bwe baakyukanga olinaga nti wange temugenda mulindeeko of course ekyavaamu abawerako gavumenti zaagwa waliwo assassinations nyingi both sides zaabikola olwaleero tetuli mu bipolar eri baagiyitanga bipolar ng'erimu babiri abanene kakati abanene ku kyalo kugenda kuvumera kagavubuka nga nago gaga nti mukoone koolabe
mwami Museveni bano bamugambyeko. I am sure UAE, Qatar, Saudi Arabia, Iran bwe tubakwata obulungi essaawa eno bandibadde happy naffe. Uganda eyina etteeka ly'ebisiyaga lye bagikyunyizaako strategically essaawa tuflippinge tugende eri oba tukwate ku mutwe World Bank etusse tubeere nga musaasizi bwe yagambye nti abange nti munyweze enkoba. Peter ndowooza ensonga ziringa bbiri emukuzo kyenzikanyamu ne Muzeeyi Kakande nti tuli ku mukadde akwasiza ku mmere ye. Naye that said, Uganda erina byezzeekola nti eno yandibadde nga litmus test nti bali baagala okugezaako balaye nti oli serious weetegese ddala okugendera ddala oba. Ekimu ku byo omutabani w'omukulu olutalo bwe lwabaluka omutabani w'omukulu n'avaayo n'agamba ti mu kino tulina Abarussia. Omukulembeze wa Iran najja n'atukyalira. Parliament bwe giraba olwaleero ennaku zino amateeka ge tukola nali ngamba Honorable Muwanga Kivumbi ono naye mugamba nti fe Abasiraamu tufuniddemu mukana akavuyo mu mpola mpola. Osanga lino etteeka lya Islamic banking lyandirudde olimaze emyaka emeka limalidde ddala emyaka mingi nga bakola dda etteeka eryali lyetaagisa okuba nti nno tukola enabling laws okuba nga Islamic banking ebeerawo ne bakiteeka ku shelf ne kibeereeyo ne kituula naye bwe tutuuse ku mbeera ga nti osanga tulina okwetegekera ekyeya bwe kinajja tunoonyeyo soose endala naffe we tuyitiddemu kubanga bw'otandika okudda mu east bajjaga nti affe sente zaffe tuzireeta naye obukwakkulizo twagala buno na buno na buno and I think we tufuniddemu. So ndowooza bandyagadde okulaba oba Uganda eri serious ng'eyagalya ddala okukyusa amaaso nabo bakyusa envubu. Of course fe abamu ku bisinga okutu ebyo-exposing kasijja kutona kuwaza but to expose them okulabisiza ddala abantu abo nti bye tubaako si bye baliko kubanga bo beerimbika mu human rights. Ffenna batufaanana tubali tuvaayo tugamba ye naye nga mu human rights abuses eziri e Uganda eyo sirowooza si yekyasinza obukulu nga basse bantu wano kifa mukokko nga tukubye enduulu ne bwe battira mu bitaala nga buli omu alaba ne kamera weeziri bwe munaalaba ne banyiga abantu extrajudicial killings enkwata y'abantu etalina mupango ngo bakwata bukwasi nga bwe babaagadde ne bababuzaawo ne babata at will. Bwe mubakubirako enduulu nga bagamba nti bali wano bakola diplomacy tebasobola kuyingirira byabufuzi mpola mpola their hands off naye kino ne kibanga mu bivve sebavve of human rights abuses gye baakalaba yakugaana basiyazi kulya bisiyaga. Ndowooza kyongera okuba exposinga kikye bali. So to me it's about testing oba interest zaabwe tukyaziriko because about interest era kyendowooza nti Kakande bw'ogamba nti omusajja nga ayogeza ennimi bbiri alina okwogeza ennimi bbiri kubanga mmanyi ebisobola okuvaamu bwe basalawo ne basalawo they can destabilize you completely naye bakyabakwagala bamanyi okyasobola okubanywerezaako ennekongo okyasobola okubakwasizaako wano you are still the big boy. I hope he is still the big boy within the region nga bakyakulinamu essuubi they will sustain you. So to me it's about their interest. Ekyo kye baakoze is to test Uganda eri serious. Bweba eri serious balinze reaction ya musajja mukulu mu nteesaganya yaabwe kyekinaavaamu. Babamanyi nti palamenti ya Uganda agikubira entole bw'agamba nti kolola ekolola bw'agamba nti sa essa. So bwe banaatuula mu nteesaganya naye ojja kuwulira nga ajja kumuwagambe nti bali tebajja kutufuga banya osooka kwekangabiriza tebasobola kutufuga ffe tulina values zaffe wana ebisiyaga biki naye ekyokutta tekiyiseewo ekyo tuteeke tukireke kutta ku bisi kulungi tusobola kutta. So that's what we expect from him. Naye okudda papa ne Katonda tayagala bakutta
gy'obeera tebatutta olwo kifa mukoko bwerere okudda mu bigambo bya Musaasizi alina gy'abijja bwe baatula ekyankwanzi etteeka lino lyali litandise okujja mu mpolampola n'agamba babaka n'agamba mbabuulira mukkiriza ebinaavaamu munaabigumira nti ye nja kubasala omusaala ye so Musaasizi is driven by sentiments ezava ekyankwanzi naye sirowooza nti President Museveni nenjagala gy'ayagalamu obuyinza asobola okubeera n'anywerera ddala ku jiiko n'akinywerako I really don't know naye nga kya side bbiri number one public eraga nti ekyagala so omuntu ali populist ajja kukireerako kubanga public has been mobilized bagikunga kukyagala. I really don't know kubanga ffe waffe abantu batumanga banange temukkiriza abana I don't know who mobilize people you can sensitize us ne public ekiraga nti eyagala etteeka erirwanyisa ebisiyaga bwebaayo ekintu kyomu ekyawamu ka breather Museveni actually ng'ogyeko covid oluvannyuma lwa covid abantu awala badde bawuliriza Museveni ku tteeka lya bisiyaga baali balinzeko okulaba asayininga tasayininga era osanga n'abagamba omusajja oyo yeebala okuteeka omukono ku tteeka ly'ebisiyaga so a populist ajja kusigala ng'ayagala public kyegamba but at the other end nze musubira agenda kuza etteeka lino in parliament and ask for an amendment agambe wano twayitawo twakoze obusungu bungi ate ojjukira ebigambo bye nti yali ayogera n'agamba nti bamugambye ba scientist nti abantu abamu bazaala bwe bato abantu balabika bazaala bwe bato ate tetusaanidde kubonereza bantu ba kitone ng'ekikula kyabwe nature or nature. because I hear words say he's been studying whether it is nature or nature era naga nti bamugambye there is a percentage of people wadde ntono naye gyeri nga bo bwe bazaalwa so nzijukira waliwo omusajja bamuyitanga Okiso yali ansomesa human development psychology ng'ekyo kyekibuuzo kye abantu baliwo by nature or nurture. So we expect a turn of event okusobola okubeera nga omuntu asigala n'akasakeeri ayagala kubeera kirumi na mpiri bbiri enaayagalayo nenaayagalayo be bali bayibuli beeyogerako muwangatiro ba referringako tebookya neither cold neither warm no cold yo bayibuli egamba eriwunzika ebasesemi kati katulabe ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Mwanga Peter from the vantage point wootuula ku byenfuna mbadde ntunuulira wano okuba naade nnoonya sente tuzijjawa nga omuwozi waffe asinga obunene takyali World Bank. Interestingly Mwanga bw'ogateeza IMF ne World Bank between 2018 ne 2022 be bakyasinga. But Peter, two things ebizibu lwaki gali amawanga of course globally they are the cheapest. Naye kati bwetula ku graph ya concessional loans mu mabanja getwewaza getwewola twagenda mu high commercial loans twagenda mbasuubuzi kakati tulina nere twali tukima mu standard chartered problem lwaki kino Ethiopia oba endala tezipanikira ekirala your perception is wrong mu global influence waliwo abarabu abakuwola mu dola ya sente ze Dubai bazita bati dirham bakuwera mu dirham bawula dola ate aba China nabo boogera ludola bakola yani bakuwola dola naye be bakuwola that alone BRICS yagambye egenda kukola ennusu eyaabwe ey'amaanyi naye bwe yagambye India n'agandiza ebyo sibiriimu kati bakola dola zani gwozikola kati ebya sente byetaagamu mowa influence abawarabu booliko nabo bayonooneka ogenda mu nnyonyi zaabwe zezisinga okutunda omwenge anti mwe abazitambuliramu nze nkubuulira naye nina gye natambulira mu ssebo Egypt Air ne music yamutumma ogenda mu gundi bali batabuliiki nnyo ogenda mu gundi mu hoteli zaabwe byosanga ewala byonna kati obisangayo when you are inside their hotel
kakati baleke ekyala ababawarabu boyogerako bonna the bazungu be babasalirawo both their defense infrastructure makati gwensi gitunulira mbya sente ani asinza emmeri mu sea ani ayina defense infrastructure protecting economy ezo zizo alinga naye Wagner alinga naye Wagner oleeta emmeri n'ogituuza okumpi ne Saudi ffe ne tukusasula nanyini mafuta y'abazungu n'ogitunuulira in terms of building babayinayo obuzimbe wali naye olwaleero ani yateekawo Kuwait ani yateekawo Saddam Hussein yali agaruzi reversinga ani yamuprotectinga yali gwe kakati Saudi Arabia ekola kyayitaani peace summit Ukraine yayise Russia kati yayise Ukraine kyagala okivunulira ekibazo genda slow ate omuvunulire kakati simanye bo bitabo byosome naku zino ku global politics byebimu the influence is still ekyali eri mistaken. You can't deny that slowly you see your capacity the players batandise okugaziwa ebyo byonna muli ku ebyo amaanyi gali mu bintu bibiri my capacity to cause you danger or to give you peace munsi power raw power is not measured in kubugagga bwoyina obusobozi bwange to do harm obukuletera emirembe that's the real power is obusobozi bwange bwembala okyenkwagala mukukwegayirira walaba Russia Syria walaba Russia Syria mwena mwasimbula Russia naga anti geza obugagga bwonna geza ebitundu byonna mu Syria ebiina obugagga either biri ku abayeekera ba America oba America yebiriku ate ne Israel egikubanga bweyagala Russia ya controllinga Syria nega nti ono tavaako wano so that's why Putin yagamba nti bomba oloza siriwo okay I will attack that one okay and I will destabilize your global economy mpulirizaako chovola baneboyogera otya andi kati naffe oyagala comment Putin wa manyi agezeeko atakinge France President Macron agambe China we can't afford to humiliate Russia Ukraine the world can't afford a fundamental statement zebakola ku Germany after the Second World War you cannot afford Germany as a poor country the world waliwo botasobola kuba baavu ku kaalo nemwebaka barandi muwanga awo wenyini woli musajja ng'alina amaanyi you simply can't afford him poor muwanga awoli Africa problem is they can afford you to be poor and you do nothing I had my uncle is called Kakuru mulema kugulu kumukulema polio naye walawo ina amaanyi kakati ye wajja mu bbaala agoleyo katono nnyo na akayuwa anayo mwenge gwange mwena mulina okumuomba galabala but muwanga water nachuka no muwanga water nachuka for the last 20-30 years Russia abadde mulal nga ali mukasirise China abadde akula under the radar then now they have capacity to stand up and say wano tojja kozingawo trouble bobo kozinga trouble nange nzija where China China yetasobola kutwala na Taiwan nena ye kugamba weberwane baneiba ne Taiwan bayira buyinzi mazi ne Taiwan ejirinani dao yajewaggulako it cannot sebo yatwala Hong Kong nekangaza ne bagamba basebo Bungereza yatwala Hong Kong lete koma kukangaza n'endagano ze basayinira negamba kabulangane Bungereza tekyalina capacity erije tugambye kutabula nsi tejina babogolo babatisa tisena Bungereza yanafuwa mu global
kabaka nyolo sikaganda baka nankole Bungereza is called an ally. Then ally, then another category, friends. Simanyi mugwawa. Mulimawe bayina for example, Bush yagaba more donation to Africa after the Iraq war. Because the America waganti ngomazo kola havoc. You must be seen into human face. Ngomazo kuba bomu eri mu Iraq wawa kyabantu bakulabira mu kifaananyi ekyo gendo sange yabalwadde mu Africa eyo bawayo kasente. So this America nabo balinga anko. Gaddafi bamugamba gwe leta byuyina. Saddam twamukubye because yabirese. Gaddafi na yabirese ngamba tolaba ono yabirese tumuleka we are very peaceful. Naye bakuba Gaddafi. Kakati. So Peter, I want you to understand how tutandikira. Now, Museveni, lwaki this matters? Nti bakusanze bode yefaanana etya. Judgment je yange. Lumbe lwakusanze onywamu. Covid china nnyo buzibu. Nebe yakusanga nganga oli lugojamye. Ng'olina underlying causes. Oyina diabetes, oyina HIV, oyina ebiki. Era bagamba gwe wekweke. Kiba bagamba abakadde temutambula. Waliwo kategori. Kati Uganda eri mu state ki? Awo Abangereza we baagambira nti bwe bakoze statistics zaabwe abantu baafa nnyo COVID naye baagenda okwekanga ng'era abantu ababadde bafa buli mwaka e Bungereza tebaasuseemu lwayanguyiza bwanguya be lwasanga nga banaatera ne lubanguyaako naye nti finally when they did the statistics buli mwaka bwe tuba tubadde tufiirwa abantu 200 era be baafudde kakati problemu yo why there is a stampede mu Uganda nti lwakusanze okufaanana otya economy yo nga n'abazungu tebagijjeeko weekend ate kati bafunye perfect excuse weekend nafunye figures ezamazeemu amaanyi. 1 government omwaka oguwedde last financial year abantu abagisupplyinga goods and services beetaasasula bayina 7.7 trillion. Yohana abadde atugamba wana ine organization gy'abadde atugamba nti etambulira ku kugulu kumu 7.7 trillion. Ate yadhisya tetunagifuna it could go to 8. Wanji Are you saying one financial year? That's what I'm telling you. Either figures ezo mfumbe nti bano babba government beziba it is these figures zenjogerako za auditor general. These figures finance ezina 7.7 trillion kubintu government areas government abantu be yali azamanyiza kachiteke mu Uganda abantu be yaliridde ebintu byawe. It is another form of domestic borrowing. Yes, it's be yewoze andi bwe tumaliriza nga tuga nti declare domestic areas kati bano as be woze and this is Uganda for you. Nti sente zemu consuming to feed you. Nazo zirimu ebicupuli bingi. Whether bicupuli or not. Zezimu kuzirimu bilioni 5 zigenda okiryalinga yika echi we bagenda okulima ebikajjo. You know? Omanye nedda deka muwanga. It's true what chogamba kituufu. But people abakola domestic supply they inflate their prices so high. That is a different story. You see Aisha, why your argument is wrong. Nti omuntu a inflating supply ezo yagenze ne yewola on a basis yajja ku inflate kunsasula ye baba yewola ku 24% yamanyi nti wano nataddewo enjawulo bweti kati gwe botazimuwa you are killing an economy. Nenze kati kankulagetera okumuwa opportunity nti gwe supply. Yes. Amala kwayo kickback nazo yazitaddemu Wachitowulira Miranga, why you are not hearing a lot of cry is bana you can't supply. You know that's the other danger of the economy Jaina. Gwe muwanga tosobola kusupply nga toli connected. Yes. Oyina okubanga munda mwoli. Yes. Now ata bali connected babba government da
sensimbe bazina mu warehouse. Peter, for me, even then, Charles, even then, the fact but unulire part of your business enterprise as a country. Yes. They are part of the oil that runs your economy. Kati Kambabule figure ndala. Because you are arguing about that one. Kambabule figure about that one. For the last 2-3 years, government has defaulted on debt. Tetusobola kusasula mabanja. Netusasula interest. No. Default is in this nature. Bank of Uganda mu treasury operations yetusasulira amabanja gaffe gonna agebweru. Kasaga falling at due nga charge eri ku consolidated fund. Because there's treasury bills na mabanja loans. That very day, that minute it has matured, oteko okusasula. Bank of Uganda telling the government, yo immediately ekirialinga. Government ekola kye bayita reimbursable. Ezao. Last 3 years, zabadde 4 trillion. The government pays now. Government is ono na failinga. Bank of Uganda paid. You see, Bank of Uganda pays. No. You don't know what this is. You stopped on a bachelor. Ate yabusome some economics. Kichovoya otambulirawo. Oh no, is the teacher of economics. Si je tuvudde. Kandi katola nkusomesa. Je tuvudde nti Bank of Uganda yafadda. Gujolo than the Bank of Uganda. Techali Bank of Uganda. No, that is another story for another day. No, another story for another day. We're together this financial year. 2.7 trillion of reimbursable. Zabalemi. To pay back. Oli akusasulira tumudiza. On top ku 4 trillion. Is that because government will be World Bank and get 1 trillion mu COVID fund ojijukira bealeta alikotika nti wait mwebe %, sigenda bawa sente nga you have wiped out your reserves. The government, the Bank of Uganda, the government of Uganda is heavily indebted. We have asked for that report. The government of Uganda is heavily indebted to a central bank. Danger. You get it, government of Uganda, and mark you. Bezifuka, the duration to reimburse is 6 months. Bezifuka becomes government advances. Bezifuka advances, even government pays Bank of Uganda interest. Danger ya honorable chayogerako. Danger ya status mwanga chayogerako. Chovola banga bonds enaku zino zinaka interest nga kawagulu nyonyonyo. So they issue bonds. Ziri ku about 11%. No. Emabega kawa ba ishinga ku bond ya 16%. They did. Kati chovola abantu chita economy newe that yani investing ze sente mu bintu ebirala is happier okuwola government. Government negende ekola mwanga byagamba then economy never crippled. Munonya sente zikola ya so the question is government yakusanze you can no longer pay your World Bank atisa World Bank organizo zona you have a multi organ failure. Akatago kafu omutima mufu ekibumba kifu nayo kangaza uli wano we akabaka yasobola kubogolwa naye nga biyali. Let me tell you this for the last 2 financial years Peter njagala kubulira ekintu kimu this fine quarter eno je tulimu government teyina sente to even pay wages. Kati tuliku ezijjawo ze tusasula akajjawo kitulyawo zenkolawo zendia amukulu gobi akubira owayiwala owayi mufuneyo nulayi wali ku collection account tutakuba afuna ajja of course ali ku machine ku screen ajina ti akalyako akagwa kuolya twatuse ku level ka mu mwaka ku nkola ka mu kekola ka mu omanyeriyo omubaka wa parliament yabadde abalaata ennaku zino nti why batusasudde nesategedde criteria kwe batusasulidde
owulirayo Aisha nga bamusasudde n'owulirayo Zubeda nga bamusasudde ate gwe wa wakati Nsanja nga tebakusasudde pay them alphabetically. oli yagambye tina alphabet bagivuddeko kakati tamanyi basasuza criteria ki bas kataringa they scatter like that kati naga nti olaba ffe aba parliament abalina omudomo ezaffe zijja ziti Kata owuza mwanga Kivumbi wafunye. Situation is so bad. Omubaka bwe yaŋŋambye ate ekirungi wagenderawo ababaka abalala. And I want to tell you, now that tunulira quarterly results. You see, nga tunulira quarterly results. N'omukulu yennyini Museveni. Just quarterly results ne social first quarter. Ezize ze bamwadde mu budget. That's not an issue. But for me, the state mwebakusanze, you can't pay for what you consume. Abakubanja tusobola basasula. Gwe wenyini okubeerawo okwo kuli kakati. Anti ayinza okuba. Yes. Nga naye kwa kiri. Yes. Ayagala bano bajje boogere. Kati ndi bubi. Kati bubi. Level kwe twabadde by the way. Nga tuzeeyo pre-parish forgiveness. Wetuli. Nti okuva wetuli twetaaga ku mabanja kugamba banange kamba taaseeyo gapita bonolaba highly indebted poor countries mujje tubataase we are in highly indebted that said poor mabega kawo batugamba tuyingide middle class mabega kawo mukulu kanti Uganda kati weli yingide middle class tovolaba ne bakola ne celebration the World Bank impact on the economy tenza kwenkana kyeya kiyinza kuba na impact ompuliriza what can cause a paralysis now nkuba butatonya true emabega yes you see chovolaba ate we najje je nyingi nnyo whether again yes we largely have a subsistence economy you see chovolaba mwogo waffe gyali yes gyali senga nkuba totonya you are going to gegize you have a paralysis kakati you wait for mwanga of nature eriyakugambye ja anti actually the real problem lies elsewhere. Onaga nti oyina 2 billion zeweewoze eza dola ezitudde somewhere nga projects tezitandikanga projects tezikola nti nga zo watandika dde okuŋŋaanya interest nezivubiriza ebizibu ebirala tezina zo zikuŋŋaanya interest naye ze kyewazeewolera tekikola aga nti this is money that should have been igniting the economy. Yes, I know that there's Giovanna government you have a multi-organ failure bakusanze nga goli mulwadde waggwadda bakusonjola busonjozi kakati people don't know why there is a big economy on refugee why there is a big economy on refugee and Uganda benefiting it ensures dollar flow refugee okubanga you a refugee country kyovula World Bank which country World Bank ganti nabo ba refugee abo ngenda kubajja wao ababadde mu nsi yo yes because era sebo nja kutegeeza you understand mukulu Muhammad oyesa ensonga ya refugee many people don't realize bwe bwali okubba ensimbi za refugee omukulu w'entebe yali very hard era n'alagira nti bakwatibwe lwaki wanga yagamba nti abasajja abazungu abo ebirala byonna baakwaki babivaako bannenya naye bampa maxi kubera refugee kubampera maxi hegaba byonna ndi xxx walontuka democratic ate kati nawe yagakunkolawo problem olisabotwawo yenkanidaawo kakati Peter nga maliriza my submission ku nsonga eno I think first look ku strength ya Museveni and this where we tugenze ku strength ya Museveni has been ebadde ya controlling amaje unknown to you to the people Museveni takyasobola ku runninga jeryo ku ame budget ayino disalira amagezi alitwale mu civilian spaces bazimbe ku nguudo construction no not only construction kati
beba managing immigration, beba managing because first and omwami omuyangamba mbuga naye lwaki balesa military police okukola emirimu gya traffic lwaki balese bamuwa traffic nanga nti ndowooza omukulu takyalina ssente bwalaba abantu bana nga baze ku kkubo omanya nabo ensawo because you see John oyogedde ekyo kaŋŋambe abakyakala e Kampala Ministry ya Health yakliyarinze abaakawunyemu kuba luli baali babusikawo mbusimanyi buyina health hazards abaakawunyemu Ministry ya Health yabakliyarinze okutandika n'ekiro kyajjo bakkirizibwa okujja okupima abatamiivu ku nguudo kakati finally kyogenda okufuna because Museveni oyagala banywe nnyo naye beesale era eno message eyambanyi Peter you are anarai because why eno threat nene kati Museveni World Bank bebadde ekola enguudo busomero buki sente z'abadde aziteeka ku security and political patronage okugula okusigala mu byobufu. By the way, he's a pro-cure. He buys himself to stay in power. Question yetaaga sente Museveni nyingi okugula okusigala mu buyinza. Omanyi Eriala ajanye wano nti wayi kyali singa bamukubye nnyo ye yakoma kutayebwa mu economics anti kikisinzira abyogerako mwanga Kivumbi avaako hadisi kakati debate gye tulina mu simple terms kujangula olulimi olwaffe two issues. One, nzi nyine envunza but nzijjamu naki okuzitondola to remove them nzijjamu naki omwagamba nyine ekikwaso the pin naye ya gold jenkuzisa zinafuna newola sente nengula pini eri mu gold jenkozesa okujjamu envunza yange kakati bamba mugambi tetujja kuddamu kuwa sente zobadde ojja China okujjamu envunza naga okay nja kukozesa ekiko gana amagwa ag'ebiti but the larger question eri nti oyina envunza wafadda tusobola kufuna nvunza nga toli mwavu so you collapse long ago kyovo oyina envunza kati we never twakolapsinga dda nti kuno okwewola kwe twewola tekuyina kyekutuyamba. It does not help the economy. Initially nga politicians, the political elite, we nali nnyo active mubo nga World Bank ituteekako nnyo ekifuba conditions obukwakulizo naye nga ate obukwakulizo bwekuteekako kati bwengenda mu kyalo kyewaffe oyina lw'omushana ayagala kwewola sente naye kubaala nabo bawola oleetayo ekyapa n'okibawa but one of the conditions eri nti olina okulyawo ennyama akubaala ate olina okunywawo omwenge naye ate naye ku kyalo waliwo omusiraamu muwanga Kivumbi akanza omwana wo nja kumuwola sente but I can only give you money omwana agenda asome ekyokubiri saagala takalyo ojja kulima mu nnimiro zange. Yes, you will dig in my I think what netaka eriyo naawe olimeko omwanya ogugwo so that you pay me from omwanyi gwolimye so you offer me labor and oyo ye omusiraamu ku kyalo kakati omusiraamu ku kyalo agamba naye neeyisayo si nnungi onywa nnyo ogira so sigenda kukuwola kakati wano bakibazo abalina amakanisa abana ffe tujja kunywa omwenge gwaffe because we tuli tusobola ogenda netwowola ku bbaala. Yes, but what is the cost? Wangi ndowooza ontegedde kakati what USA ne Europe ne World Bank kye bakola is okukabuukira okutunuza ekisyoli tubina mu turebuke omuntu ayinza okutunulira bwati nga waliwo kyokoze nakutunulira natogera naye eriiso yakozesa okutunulira nomanya nti nyina ensobi oba kukeneka walitaliiso bbi eryo ddala
Uli nakutunulira n'ekisiyo nakutunulira ng'olaffe ate nga tassa tatunula ku bbali nakutunulira n'otunula wansi ogenda kugiramu nga akyakutunulira n'ogiramu naye wankoze nki. And my father era alina that tool. Ono tatunuza liiso akugamba. Aliwa. Bano aba Brentwood baga nti bw'otokole kino tojja kola bwe. Ati kati Museveni wamutuusiza. Kati ye stage esooka oli akutunulira bw'ati nga waliwo by'okola. Bamutunulira yagiramu bw'ati naye nga bote bakuggyako liiso naye ng'omanyi olaba wano balina omuggo wali balinawo jambiya wali balina effumu byonna ebimanyi babiyina tebana bakutuuka ku ebyo naye bakutunulira bwe bati kati ye World Bank kati tulina okunoonya Ethiopia gy'oleese abazungu baba nga balina problem ne Ethiopia. In other words, ekisolo okutunula bwe is diplomacy. In other words, bakozesa World Bank as a diplomatic tool. It is to give you a message. Nga bwe bagambye abeewo okubasa kakati tugenda kukozesa amagye. It's a diplomatic message. Now, Ethiopia birimu bibiri. There is the state of Ethiopia and then there is government Ethiopia. Bw'oba ina ekizibu ne government Ethiopia toyina kumaamulako state. But bw'oba ina ekizibu ne mukulu Museveni oyina okumaamulako the state. Tosobola kukyusa Museveni nga tokyusiza state ye. So chobola abaye bajja golooza nti awo we baagala. No, anti jebalaga. That's what they did with Gaddafi. Bwe batakkaanya ne Gaddafi nga toyina ngeri gy'omaamulawo Gaddafi nga to destroy nze Libya. Bwe batakkaanya ne Iraq nga toyina ngeri gy'ojjako Saddam Hussein nga tokoze ekito destroy nze so katulina okunoonya kiki ekibaluma. Where is the problem? Kulwaki batunuza because rino liiso World Bank liiso those are various tools ebyokutakuwa visa ebyokutagira kukangakanga mu economy ebyo is that liiso. So what is their major problem? Katunakuwadde baluwa kureije jina okumpi yes eyenyonyi eyagwe kalamoja number 5 ngagamba the army leadership mbaluwa jawatade ku social media the army leadership egamba abakalamoja abo abali kumpi ne gunship yagudde temujigendako. Now bobo yagala kogera n'abakalamoja enyonyi je yagudde do you pass through a press release wamune ne social media Twitter enyonyi yagudde mu kyalo because singa yagudde ewaffe abantu balize n'okujjako ebisubi okufuna eddagala wano mu Buganda uneegwa wano kumpi boda ezigiyimirirako tezisobola kuba wansi wa mutwalo. Now are you going to stop them using a press release? Nze nalabadde ngaawe banga yagudde wantu badde okukolawo defense amagye negagana abantu okukola ki abantu okugendayo. So eyo item number 5 yaki kati bo ekyo bwokitunulira nnyo n'okiyingira muna n'okitegeera then ojja kumanya ekizibu ky'abazungu ne mukulu Museveni kye bakuki. Kakati Russia gyoyogerako ye yaleese proposal nze okubaawo Europe temuyina kugiwa gaasi an alternative source of energy because yebadde supplying Europe ne energy. Aba Europe bagala kunoonya an alternative source of energy. Uranium wamu ne gas byo byoyina mu West Africa maybe ne gas mu Nigeria abazungu bade bagala kufuna pipeline eta mu Niger. Yes. Egende waabwe kati kitegeeza omulasha wabanga afungame mu Niger aba musapotaginze anti ngamba isikati yo Russia teyagala Europe efune alternative source of energy kubanga abamujjako amaanyi because bamujjako waliira source of power. Now kakati fe tufuniramu wa nze ndaba kyandabadde kirungi bwe tubeera the alternative source of energy for Europe. Kakati ya America Russia jaya negamba ayagale munu nja kumuwa naye kyenjagala onkolere lemesa gavumenti ezigenda okubawe ekkubo erina supplying gas. So the fundamental question eri nti Museveni eyo gyabeera mu Congo wa bamukwatiddeyo nga bamugamba gwe togeza don't dare.
chovolaba in terms of diplomacy mu Congo, the Democratic Republic of Congo, ngayiga bayita terrorists, your ADF, abasala obwana bakola ki, abazungu bamugamba awo tosukawo, singa balumba ne badduka ne basuka kulayi neno nga badde eno awo tokkirizibwa kukola ki, kusukawo, what they call the ground limit of exploitation. Abara chogera kunyo mu speeches. So why would they stop him? Chanda badde bamuyamba to pursue them. Nibagamba okay, bobanasuka wano ne bajja side eno fe tujja kubekubira. Because they are international terrorists nga bogamba. So why don't they help? They help Mr. Museveni in that diplomacy. Now, so that cover Mukulu Museveni Javadaina nabo is gone. It has collapsed. So question erinti bagenda kusuka kule veno bagende kule vondala. And you saw it with Taylor. Just George Bush ya mugamba go take Zaire. Inagenda. So bwamugamba tajja tuka yeyo. What? So in other words, ye Mukulu Museveni bwabanga wa kuwagira Russia byeyagala mu Africa. Nabali baja kuwagira abamulwanyisa. That's why you see America yachusa police yayo mu Afghanistan. Itikatanise kuchusa ne police mu Somalia. They are talking to the Al-Shabaab. Saudi Arabia boyagala okujiragira mu bweti ingayagala kuleta mu chimberembere. Now the Americans are talking to the Houthis mu Yemen. In other words, so Ortara Oluja, I don't even see how Museveni can handle. And therefore, Zinolon Zogamba as the alternative source. Siraba how you are going to get money from China is yamba fee. We the Ugandans, because China will go loans ekuwerako the consultants ekuwerako nabagendo kukola. China's problem neza abazukyogedde. They are bonded loans. Yes. Omanyiza okuwola because of your cash flow. Nega nti company kati Simba radio or aga kitaga kuteekayo chapa. Bank emutunulya ku cash flow over the years. Namanya nti ono aleta bwezi aleta bweti ne bweti nga ina reliable impeccable track record. Nega gwe ngenda kuwola billion 5. You will pay me this way. Ngatunudde just by your cash flow account you ezisobola. Negwe bogenda gwe Charles gwe omushana baganti lete chapa wano. Kubanga gwe bagenda okutunulira ebyafaayo byo nga tebaziraba bwe zijja. Buli akaja ku bank account akajjako. Naye waliwo omusajja yagenda ku parliamentary avenue nga yine mundu ye n'okutegendereza sobola tuwola on the basis of track record and the cash flow. Yegamba bond to bonding a uranium war. The danger. To bonding and amafuta. To do bond. Anti nayola ekize Museveni kyayina gana mafuta gembadde mugamba agenda okusasula ku yatugambye biri aga mwezi because oli gagenda kuyiika ayina capacity one tajja gasima muri basini kugambe tajja gasima bino pipeline byabadde alowooza katirane egy'ebizimbe by the way egy'ebizimbe genda tukolera refinery it can't. By the way, send za pipeline za World Bank. Norweche bimu kubiri. Ezo ndagano tetwagikiriziganya akodda. Bimu kubiri endangered. I think pipeline catch 22 situation. Aba China n'aba France abali mu oil sector. Total. Bo interest yabwe yako exportinga. Si ku supplying a local market. Finally Iran jabuliddwako investor ne Iran yatusuubiza yayimbira nti tukafuna amafuta gaffe tugakozesa mu motoka oyihana mufuna kitegeeza chocho neshinu kuba nagenda mu maaso kitegeeza nti amafuta vijja kubanga tuga exportinga ate tu export ago muwanga yampa ekibalo nga tekinyirira nnyo wala nti alimu embarrassment y'amaanyi talina investor kuzimba refinery olabika ozuukuka leeti
Iran yatusuubiza technology azimba refinery akantu isi ebya Iran nga tebigenda kukola bwoba otunuulira because tuli ku borrowing ate twabadde Russia. And I'm talking about a chapa chowaayo. We are discussing a chapa choka. Echi. By the way, Museveni, refinery wa Russia. Abazungu ne bamugamba jiveko. Najivako yadamu. Tobawa. Baso abakolemeseza Russia bashomera okukkiriza Iran. But you see the other thing is noli gwo nemesono gwempa boba tompa nganzirayo noli gwoyogerako oli gwo wayala okuteka pipeline bakugambye atawanyawo omuyekera atawanyawo bwasukono tumukwatako irada barakata bagenda kukola line ndalaga eri ku mafuta akutawanya ogasima nawe kukibazo nawe wunye bwabanga Russia is the second biggest producer of oil. Lwaki yandibadde ne interest okuyamba gwe ate naawe producing oil? Does it make sense? It doesn't. Certainly doesn't. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire. John, some positivity. Wiki eno Mwami Museveni mu lukiiko gye saafunye mukisa kugenda yatuuzizza aba presidents abalimi b'emmwanyi mu Africa ne batuulamu. Ne president wa Ethiopia yabadde kuno namulabye yasiba amarasta. Ethiopia is Africa's biggest coffee producer. Wamu n'ekyo on the sidelines erine gulire lyolaba wano anti Algeria atuggulidde tugenda kukola export y'amata 1.1 trillion ezo nti tugenda ku exportinga amata. Yes, in Algeria anywa amata is subsidized. Government ya Algeria kutera ko sente. Naye bei eri amata is lower than Uganda. Ane diru bagikoze Uganda egenda kufunda ya amata. Eri Algeria lita bwebe egula siringi 5. Kakati wano chazi lwaki toleka no ngeza don't go for a lie. Mu preamble yo don't authorize him. John Zombi nalabye abafirika between you Charles na Aisha mwena actually nembaweereza map y'abalimi b'emmwanyi mu nsi yonna n'abatunzi b'emmwanyi abatonotono beetuddemu ne beekolamu omulimu. Kantandikire bano briefly kumata ku mmwanyi. Bwe nali nga sina kuva mu New Vision twakuba story nga Uganda emaze okuovertakinga India mu kutunda emmwanyi mu Italy. Okay? Naye story yali egamba eki issue yali nti India nayo yalina endowooza nga ya Museveni tuzeesiikire tubatunze eziwedde ayiwedde ne bagamba nti sebo India wokibuukize nti bweyakoze nti naye emmwanyi nnyingi tugende Uganda ezo zenywere full stop. Owo gw'osiise mu abayindi bamunywe ffe katufune wa Uganda tukole ki twesiikire fanga tumanyi kusiika waffe getwagala. Kaakati zensi za Africa naddala Uganda obuzibu bwerina katukombayinga ebintu bibiri. Buyindi y'omu ku balimi b'emmwanyi abanene. Omukulu Museveni ayombedde gy'asaka alowooza okusiika kaawa amuguza abazungu bayomba nabo kakusaawa eno aga nti twesiikire twaguze ti naye saba omwaka guno obuwedde yafulumiza obumbi bw'essente obuwerako ng'asomesa abavubuka okunywa kaawa olwekyo akaseera tanusooka netwadde n'abavubuka ba Eastern, was it Eastern no Northern gagani nezo sente nga zitwazirabako ez'okunywa kaawa omu ku bandibadde baafuna. Ekikulu nti ensi zaffe zino Uganda ddala okusinga ne Kenya ndowooza si tetuli banywi baaki
bakaawa. But also John Lindako, for income to make meaning, it needs to be substitutive income. Mugwanga. Singa kaawa abadde muceere. Nti bannayuganda bali ba muceere ku ngwa oba ngano. Nti n'olwekyo bwe banaalima eŋŋano yaabwe tebajja ku importinga ngano na muceere. Awo eyo substitute income ekola sense. Bannayuganda si banywi ba kaawa. Kitegeeza nti kaawa tetulina gwe tu importinga wano impactinga income yaffe. Nekansooka embuuze nga Fala. Edda baatugambanga ekaawa bamukolamu amasasi. Dwali. Kakati ebyo byalinga biboozi bya Wakayimba ne Wante. No, b'omusana byasinga okumanya b'emmundu g'ojja kubibuuza. Ekikulu kiri nti Africa si e continent enywi ya kaawa esinga okulima kaawa. Ekyokubiri naye bwe twegatta sinywi ya kaawa temukola buzinzi. Mapu gye batwalaze payica gye batwalaze nga asinga okulima kaawa emmwanyi atwala more than oba Brazil nga agatta Africa yonna atwala more than half of the asinga Africa yonna ng'ogigasse. Ate abazungu baatukola ekikolwa ekibi ennyo. Abazungu okumanya nti basajja banyazi ku ngwa nti n'ensi ezaali tezirima kaawa mu myaka gy'enkaaga n'egy'ataano nazo baazinkalejinga ne zitandika okulima kaawa. Kati supply n'ebanga eri so widespread. Gwe bw'ogamba nti nze sijja kubaguza mwanyi atali kaawa musiike nga bagenda awalala, ekitegeeza nti supply yo teyinza kwaki kugwawo. Nze nalowooza nti Uganda kikulu okuteeka ensimbi mu kaawa, naye Mwamudani bwe yali atusomesanga yateranga okuyimba akayimba, they consume what they don't produce and they produce what they don't consume. Nga kimakinga sense nti kakati bwebanga gwe oli ku kaawa gotanywa ate n'oli gyolowooza okumutwala alina abaprocessa bo batajja naye ajja kubalwanirira nnyo kwa nti ki tebafiirwa kubanga Nescafe n'amakampuni amalala these are huge entities mu Bulaaya. Bulaaya tegenda kukkiriza nsi zaffe kutwala kaawa nga bali abaabwe obajjeko business amata okujjako nga okkiriza Nescafe amata. First of all, omukulu alina vested interest, which is okay. Charles yali wano n'amuchallenginga last week n'agamba nti twagala okulaba ku nnyama ng'eri packed ng'egamba nti Kisozi Farm ko n'erinnya lye tibaburwa ng'ennyama eyo. Kaakati bwe baba bataddeyo amata wandibadde omukulu omukwata mu bugalo. Nani mukutte mu bugalo naye nze kyemutegeeza omukulu oyo ye talowooza tulime mwanyi ensawo milioni 5 ekisinza okutatana almost milioni ekitatanye Uganda n'ensi za Africa kiri ekyo kimu nti balowooleza nti abantu bo baleke nga baavu osobola okubafuga ebintu byo ebitundu ebinaayira. That's the wrong philosophy. Gagawaza abantu bo banywe amatago ekisinga okwennyamiza. Ate otandise ku byennyamiza nagambye noonya positivity. No, by the way, it's a very good okufuna market ebweru. Naye omuntu awansi ayingira mu wa afunamu ati yatunda akatale k'emmwanyi ennaku zino kabadde kalungi era kakyali kalungi ab'emmwanyi nga basmilinga abazikuba kase era abatunda kibooko abasingako obungi nga bakyafuna kitono nnyo. Actually ennaku zino eriyo trend mukwano gwange ekijambu yaŋŋamba bagiyita wet pulping. Emmwanyi bwe muzinoga wawa obuuma bwe bagula tokyazaanika nabikuta.
baziteeka mu kyuma n'ozooza bagiyita washed naye asinga kukola ku arabica bw'ozooza n'ozikuba n'ozaanika nga kase ekyo si kya nnaku zino taata wange ebyo yabirimu nnyo mu 1990s tekitandise kati ekizibu ekiriwo ebyo bibigaana okukula bye twogerangako kiki ekirala ani tukoze amatago ogoogeddeko n'ojja kwesanga nga at the end of it all the middlemen bafunyeemu nnyo mu katale ako mu businesses zonna mu nsi Aisha bwe bibeera. But we're talking about governance. This governance yandibadde esukako ku ensi yonna kyoyogerako nenoonya omuntu wa wansi ono afunamu atya. Algeria but you need also the middlemen nabo bakole business. No, we have not helped them. We killed cooperatives. Tetubayambye okukola cooperatives but oli bwagenze mu mata yakoze kiki abantu bano ababulijjo bafubako nnyo okulaba nti begagamule banonye basobola okutunda amata naye bwakunoonyeza akatale k'emmwanyi Aisha bannyoka abalima emmwanyi n'abazisuubula wakati awo nabo beeyongerako. First of all nze okutunda ku pie chart Peter gye twagabanyeeko ffenna nzira kuyozayoza first of all nja kwebaza kuyozayoza Uganda okutuuka awo tuli mu 10 erisinga okulima emmwanyi tuseetuse kuva gye tuva emabega era nja kulowooza nti 5.6 million gavumenti ekyo yakirinamu omulimu gw'amaanyi kubanga Buganda gavumenti ogyeko omwanyi gwe tujje Congo teziri substantial Charles. It's a fact Charles nti abantu emmwanyi zeeyongeddeko obungi. Actually n'ezimu ku Kenya zeetunda zaffe zaawano naye fe bojja ebutambala 10 years back ku mmwanyi ze twalina emabegako bakitaffe nga bakyaliwo waliwo emmwanyi n'obaawo obulwadde obwajja ne bumalawo emmwanyi zonna nabadde n'omutima ogukulima emmwanyi nti gavumenti tiyafaayo until recently nga coffee production shiftinze nedda ewaabwe nibo coffee wheat ya destroying emmwanyi zonna mu Buganda tiyafaayo so olwo lubadde lutalo okutuukako awo naye kye tuteekeddwa okukola kulaba nti eyo bigger market gye tufuna etuuka wansi sente zituuke waggulu the money is going to kati mwami Museveni akugamba ye tayagala kutwala kase kupima nsawo milioni 5.6 yayagala atunde emmwanyi nga bweva wano egenda mu kikopo. Peter ebyo abyogedde okuva mu 86 nga ze mu governance ebyo babitubuulira nga tukyali baana bato era ebituleese kulwanyisa bintu byaffe omukulu Museveni anywa kaawa oba anywa majaani oba anywa matamerere Peter 40 years down the road nakati tukyayogera ku ekyo kitwalidde mukodomi wa Museveni nakutandika okuyigiriza abantu okunywa kaawa ne muganda we yatambulako okukola ebiralo by'amata naliko Algeria emabega kaawo katonotono singa yagadde okuyamba nnyo bannayuganda Algeria ebimu neewuunya muwanga Algeria ebimu ku bintu byebakozesa nnyo ntangawuzi twalina Honorable Balintu Mansaabo naga singa tufunako ka portion katono nnyo ak'entangawuzi zeewaffe okugenda ka Algeria tujja kuba tuyambye abantu but you look for who can help you oyambe local product eyo oli byagambye mwe entangawuzi emmwanyi zamala kusenguka n'ezidde eri kati entangawuzi zinakumala kusenguka kuva Butambala ziweka wale wezigenda okuyambye there is market so yagala okuyamba Gasimbagane ne bannamawulire Charles eddakiika 2 ekisooka mu the industrial world wabanya nnyo ettaaba and wabayina pollution coffee is life so akataleko kajja kubaako because coffee bulamu ekyavudde mu lukiiko olwo mukulu Museveni agamba buli oli bwanywa ettaaba nga kuli kumpi okujjamu ekyo okujjamu that damage eyingidde mu ggwe kofi egijjamu now kakati mukulu Museveni kyayogerako ku value addition jo mukulu kibaza waliwo weyantutte kulaba engeri gye bagatta value ku mwanya because twali tulina debate eyo that's Gasimbagane twagenzeeyo first and foremost n'okupakinga lwabadde lutalo
where you even have with wonywera omwanya oguli packed toyina na parking. And you need facilities. Yayagala tugende Bungereza gye bazimbira abantu we banywera omwanyi. Because bali they invested in it. Ne wana abagezaako tabayambye. And tutogedde nnyo ku Africa 2000 caps. 1000 caps. Mugende munoonye yagwetya. Ane mukulu Museveni knows how engeri gye yagwa. Ayeti amukwatirako. Kakati sebo ne ban cafe eri kutaka. Yes, ezigezezaako wano taziyambye. Kakati ezigezezaako wano taziyambye. Naye eziriwe ezigezaako nawo ozugoberere nnyo zirimu omukono gw'abazungu. Ezisobola okusurvive. Kati oli omuvubuka yatulaze alternative to Red Bull energy drink. Osobola omwanyi kugukolamu energy drink. Ate abantu bano banywa energy drink nnyo. Naye n'atugamba kasito kagula wali kali akacupa ak'omwanya aka energy drink oyina okukanywa within 2 hours. Toyina kukanywa konna because it's a lot of energy. Naye ekyokubiri oyina okukanywa within 2 hours. Bwemba wakajja wali nkatwala ekisaasi gy'embeera mu traffic jam ntuukayo nga kafuuse dda butwa. Mazzi. Yes, but whatever it is. Now, so olaba even the technology preserving teriyo biringa ziri vaccines zaso okujja. Alinga maraba ganywera ku sauce. Now, ekyo that ebinika eddawo abasalamu bafeeyo babeeranga ne binika gye bafumbira mu caayi engerimu omujaja. Now kati ebinika gy'ofumbiramu omwanyi gwa value guno gwayogerako tosobola kuteekamu omwanyi gwa Museveni wano mu Uganda bw'ogukola wano engeri gy'ayagala ogukola tokusobola zempeke zobaddo the capsules zobaddo oyogerako ebali ebyuma byabwe empeke ezigendamu zeezo ze beekoledde bw'oteekamu ezizo tezisobola kukola ki tezisobola. The coffee chain eri controlled. The capsules controlled. Eyasoko zikola yali Nespresso bwe yazikola ya lookinga n'akatale n'agamba okumala emyaka 10 mu mashini yange musobola kugenda mu capsule bweti nze njikola. Kati ne baggulawo oluvannyuma eri abakola capsule. Naye buli akola capsule akola mashini. Kati mashini ogisanga ng'eno etwala za Starbucks, eno etwala za Nespresso. Si buli omu nti gojja kukola capsule. Kakati abadalo mashini yani oyina okukola mashini ezizo abantu bazikirize mu maka gaabwe nti ziri safe. Kunyweza mulimu. Ahe ne capsule. Obo partneringa n'abakola mashini ne bajja wano ne bakola capsule. Abantu nayo kukitegeera hoga nawe olinga ye. Kati kyekyo kye bagamba nti kilo y'emmwanyi nali tubala ne Romshana kilo y'emmwanyi ngegula dola 10 mu something. Kati 10 mu something si mwanyi zino nsiike nkube. Obeera wa producing ze capsule n'ogi packaging nenge ina mashini mwegenda. Kakati oraba ayali editor. Sima yoba yini chief. Owa New Vision retired. Na yaba data chimanyi. Na yalinga kugamba. Kati chawetaga. Sebo uncle Tom. Singa chimanyi. Honestly, and I'm being very honest. He needs an exam on this. Either in conversation agiyimirize ya value addition owa tunyonyole nta akitegeera. That guno omwanya okugongera ko value. Gwino okuyingira mu bikopo byabali. Omanyi omusajja mukoddomi wange yabeeranga yalinanga entamu eŋŋanda aganene nga mwasiikira kaawa we n'amuteeka mukuma yanaakuuma ng'anyoola n'akola kaawa kenga baavaawo dda bazungu yabalalo nti bagusiika nga binyeebwa gende use my minute now and it's one paragraph or one sentence. Company ezitwala omwanyi gwaffe wabweru zolaba wano nga ziringa eziroko kyagalanyi sagala kwogera amanya ga companies kati z'abanannyini abagula omwanyi wano. Yes, bali bateeka wano zi company. So kati therefore tofuna zina amanya maganda naye z'abazungu kakati therefore
tofunamu foreign currency. That's the danger. Boba sente sigarayo eri wano ne balagira banka zaabwe ne zikuwa Uganda currency. And that's why he's very stuck. Peter, two things, a quick one. Amata. Kansubire nti impact ya amata. Tebere impact je twafuna ku byennyanja. Nti abantu basiba tebalina byannyanja byabali. You see, let me tell you, impact ku mata. Nga emputa. Fe twakulira nga tuli bato. Nga chimulye ne mukuta ewaka. Nga emputa. Mzee wange alete emputa namba. Emputa namba bwe tata sibuno butono. Mputa namba. Ne kati kyali sono. N'omugamba agenda agula kilo 2. Eze emputa ewaka. Eze mtwale na. Kilo y'emputa eri ku mtwale 2. And the mtwale ejo. You see, you have much higher than beef. So, ekyennyanja tilapia. Tilapia. Engwege obutali bumwana akaaba. Ekyekalamu emu. Mumanyi mbigula sirya nyama. Ekyennyanja ekinene mitwale 4. Echi. Semutundu. Nagenda ne Romshana jengula semutundu. Romshana n'alaja na. Ebyanja tebikyali by'abantu. Era sebo Peter. Ekyo wokyogera toseka na government waliwo yagenda ku parliamentary avenue nga bamubanja n'abako kyakola. Kakati ise semutundu. No. The other one yasoose. Engege obemputa. No, emputa ya zalimva za mwavu. Kakati bobanga ovudde nazirya matanga onatana okujira najirira matanga ngafa abasomesa abawansi tuli amputa bobanga olant kati omwavu tachajirya then we are gone. So ngamugenda mukatale kamata. Be very careful because you see abantu tubawadde tujja ku increasing production. Abantu tubawadde nutrition mu mata mumputa that's already protein kubana abato to grow. Then World Bank netwala ebyennyanja byo nekuletera obusente world market okugula eddagala because abana bashibala. So you have to be very careful. Sebo kimanyidwa bulungi vision nti ankole je kyolowooza nti yeva amata ate yesinga abaana bali stunted. Yes, abana bali stunted. Genda kukiddako. As Museveni, the big question, as he wants to export our milk, tumubuze anatulekerawo galiwa ate kukosti ki. That's a fundamental national patriotic because the question luli mwana azalibwe waka bano abakyala bano tebakyayonsa. This is the reality. Bagasimanya bichi bigira bichi sebakyagala kuyonsa. Tebakyagala kukubasa kuzaala basale tebayonsa. It is now the poor mothers about breastfeeding. Abayonsa bona bana mwangagenda kukiddako tukutule abasomye bano they don't breastfeed. Bamwogera muzungu they don't breastfeed. So the big national debate mu milk debate abagala Museveni atugenda ekitunonyole bulungi akinganga gesa ajja kumanya nti mwana ali musajja. Ekyokubiri kukyemwanyi mukyogedde to roast omanyi ganti ngenda kukola mwanyi kitegeeza nti olina ekyuma ekyogenda okukola kikole mwanyi. It's as simple as that. Nti ogenda kusika mwanyi otegedde gwe olina ekyuma kyeweekoledde ekikyo ekigenda okusika mwanyi. Ogenda kwoli agambye togenda zinywa ate n'ekyuma akikola y'oli anywa. Gasimbagane ne bannamawulire.